here is not then working, nja balaba privately. I will see you Actually privately. nja balaba privately. Kuba mulimu abantu nga teyandyagadde bulamu bwe kubeera exposed There are people that would not want their life to be exposed ng'abantu batudde awo. and other people to know about them. So nja kulaba private. So I will see you privately. Nfunye ebbaasi ezo kati gwe agamba musumba ku lwokusatu So you who say pass on Wednesday, njagala kusisinkana mu mwoyo. I want to meet you. Zaagala bano mawiriso nabajja mu maaso gaine tudda mu kibuzi tamanyi naaseno koolo siriiwo. So njagala bantu abo. I need those people. Duka misinda wano njagala nakusabira. Come, I want to pray for you. Before olwokusatu nga terunatuuka Mukama abeeko ekyamagero kyako. For the Lord to do a sudden miracle. Jangu pano. Come. Kama twangu kumusobola okukola line bweti. You can make a line. Ngekavinga wali twangweko. Just come here one line. Mukama bawo omukisa. May the Lord bless you. Na ensigo ya mitwalo 10. Abantu bali serious. People who are serious with it. Abantu abaga kati okulizovinga obulamu bwabwe. People who want to resolve their lives. Kama mugikole ng'eyita mu luli olukubo olwawali. Just make a straight line into Abasigadde that ebidda ku corner. bigere byo. The rest will stand up on your feet. Ngenda basiibula obudde bugenze. I want to let you go. Ku Sunday era tugenda beera wano. We are going to be here. Tugenda beera wano. We are going to be here. Tugenda beera wano prophetically. We are going to be here Era prophetically. ku Sunday tugenda kujja mu kanisa, tugenda kujja mu ofiisi yange. On Sunday we are coming into the Era office. obudde bututwalaganyiza naye ku Sunday But Sunday nja kakasa nti njogera n'abantu I bangi. will make sure that I speak with a number of people. So waliwo omuntu asigadde eyo Someone is remaining there nga gwe ku lwokusatu that on Wednesday wandyagadde nnyo Mukama naawe akukwateko. you'd want God to touch you. Omukisa ogwo saagala I gukuyiteko. wouldn't want that opportunity to bypass you. Saagala gukuyiteko. I don't want it to bypass Saagala you. oprolonginge nti ku lwokusatu sigenda vaawo. I don't want you to prolong that I will not be there Ku on lwokusatu Wednesday. waliwo omuntu agenda osazaamu schedule yonna gy'alina ku Someone lwokusatu. is going to cancel all the schedule on Agambe Wednesday Mukama ne kanjije naye tuwugire. and say, God, let me come, we talk. Ojja laba Mukama kyagenda You're going to okukolera. see what God is going to Oba do. omuntu agenda asazaamu schedule. Someone will cancel the Agambe schedule nti ogoke ku lwokusatu mbadde nina okubeera wano and wewati say, newewati. Wednesday I had to go somewhere Naye else. Mukama kanjije tuwugire. But God, let me come and we talk. Waliwo omulala agamba ku lwokusatu tuyinza ovaawo obudde nga bugenze. Another person will say we may leave Ate time when- tetusulawo teba overnight. and it's not an overnight. Sijja sobola baawo naye ogambe newe wayi Mukama And then you say, God, kanjije twogere. let me come and we talk. Jangu mu layini eno. Come in this line. Mukama njaga kulaba abalayini. Mukama bawo omukisa. May God bless you. Ateeke emikono gyombanga buli muntu. Everybody lift up your hands. Teeka emikono gyombanga buli muntu. Raise up your hands, everybody. Teeka emikono gyombanga. Raise up your hands. Teeka emikono gyombanga. Lift up your hands. Njagala Mukama akikulage ku mutima guzibiriza amaaso go. I want God to show it in your heart. Muli oba owulira nga Mukama agamba genda mu layini. You feel or hear God saying, the voice telling you, go into the line. Tokiwakanya. Do not resist it. Muli oba owulira nga Mukama agamba genda mu layini. If at all you're feeling or hearing God telling you, go into the line, Okyetaaga okisobola. you are capable of it. Tokiwakanya. Do not resist it. Tokiwakanya. Do not resist it. Nga muli Mukama agamba genda mu layini eyo. The Lord is telling you, go Ku into lwokusatu that olina line. ebyokukola. Wednesday you have Ku work to do. lwokusatu olina ab'osasula. You have people to pay. Gwe tokiwakanya jangu mu layini. Don't resist it. Come into the line. Sande Mukama. You are the Lord. Teeka emikono gyombanga. Lift up your hands. Wedda sinnakusabira. I have not yet prayed for you. Wedda weesabira. You've been praying for yourself. Wedda weesabira. You have been praying for yourself. Wedda weesabira. You've been praying for yourselves. Teeka emikono gyombanga. Lift up your hands. Sibiriza amaaso go. Close your eyes.
muweereza whether you are a minister, oba oli muweereza whether you are a minister, oba toli muweereza, whether you're not a minister, gwe kasita okiwulira nga mukama akitadde mu mutima gwo, as long as you feel God has put it in your heart, tuuka misindo oyingire layini eno. just run and come into the line. Nina lisiti gye ntaddewo, There is a list I've put here. ennamba ze yazeemaakingidde, The prophet marked these numbers. ennamba ze yazeemaakingidde, Is the one who marked the numbers. ennamba ze yazeemaakingidde. The one who marked the numbers Ngenda sigaza lisiti eyo, is going to remain the list. bagenda kukuwandiika. They're going to write your name. Actually nja kwewandiikira, The Ray is going to write your name by himself. munfunire ekitabo, funayo ekitabo oba kyuseemu. Jangu take mugonjomba, Lift up your hands. wemala okuwa ebbaasa, After giving you the envelope, wemala okuwa ebbaasa, after you get the envelope, ogendagenda wali musumba Philipu, you come to Pastor Philip. awandiika erinnya lyo n'ennamba ye y'essimu. He's going to write your name and your contact. Mukama agenda kukola binene, Mukama agenda kukola The bikulu. Lord is going to do great things and mighty. Olwokusatu Mukama agenda kukikola. So Wednesday, the Lord is going to do it. Olwokusatu Mukama agenda kuyimusa. Wednesday, the Lord is going to lift you. Mu linnya erya Yesu. In the name of Jesus. Leeta amafuta gange. Njagala sabira abantu bano nga sinnavaawo. That I want to pray for these people before I leave. Tojja mu layini olw'okuba nsinga Do amafuta. not come in the line because I'm anointing Jangu mu people. layini ng'omanyi ku lwokusatu ogenda kubaawo. Come in the line knowing that you're going to come on Jangu mu layini Wednesday. ng'omanyi ku lwokusatu ogenda kuba n'esige. Come in the line knowing that you're going to have that seed. Mukama waba akitadde mu mutima gwo. If the Lord has put it in your heart, Jangu tofaayo. come, don't mind. Wala Yesu. Thank you, Jesus. Sembera wano. Teeke mukonjo mu bbanga. Mukama akikuwe, Mukama akikubalire mu linnya erya Yesu. Yesu. Kamono wabe wamuyambako wali. Wabe wamuyambako wali.
gamba Yesu leka kibeere kisa kyo, leka kibeere kisa kyo, leka kibeere kisa kyo. Mukama akolamu omulimu, Mukama akolamu omulimu, Mukama akolamu ebinene, Mukama akozesa ebyekisa, Mukama mpa ekisa ekyo, Mukama mpa amafuta ago, Mukama nsaba oyimirire nange, Mukama nsaba onkozese. Kitange omutukuvu mpa ekisa ekyo. Nsaba Mukama abawe omukisa, nsaba Mukama abakulembere, Katonda abaleese wano, nsaba abakozesa ebinene, abakozesa ebyekisa mu linnya erya Yesu. Mukama abawe omukisa.